Nkulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero njagadde tukube tooki ku bimu ku bintu bye tubuusizza amaaso naye nga bya bulabe eri eggwanga lyaffe, eri omulembe gwaffe okutwaliza awamu. By'olaba awo oba by'olabye awo byali ku ssomero erimu. Mu bubaga buno obutegekebwa ku masomero, amasomero agamu ebyo bye bakola mu bubaga obwo. Naye nina ebibuuzo bye njagala twebuuzeeko olunaku lwa leero. Ani avunaanyizibwa ku mbeera eyo? Muzadde? Gavumenti etafuddeeyo? Oba amasomero ge gatakyafaayo? Kubanga ffe bwe tutwala abaana baffe ku masomero, tubatwala kubasomesa bigenda kubayamba mu bulamu bwabwe. Naye kyennyamiza bw'oba ng'oli muzadde ng'oli ku TV yo oba oli ku mikutu gino emigattabantu, n'olaba omwana wo ng'ali mu kuzina amazina agafaanana bwe gatyo. N'olaba omwana wo ng'ali ku ssomero naye ng'ali mu kuzina amazina agafaanana bwe gatyo. Abakulu b'amasomero muteekeddwa okufaayo ku biki bye mutegekera abaana baffe. Ekiseera kigenda kutuuka bwe tunaanyiiga obulungi, tutandike okuggyayo amasomero ago, tugalage ensi. Abazadde abakyalimu ensa bajja kuggyayo abaana baabwe. Abazadde abakyalimu akatoola bajja kuggyayo abaana baabwe. Kyennyamiza bassebo ne bannyabo, ffe we twasomera nga bwe wabaawo ebyemizannyo ng'ebyo, bwe wabaawo obubaga ng'obwo, nga abasomesa bayigiriza abaana ennyimba, babayigiriza ebitontome. Naye olwaleero we twogerera, amasomero gapangisa omuntu gw'olabira ddala omuyaaye omunywi w'enjaga ne gamuleeta mbu ajja ayimbira abaana. Ne gamuleeta ajja ayimbira abaana. Kya mutawaana nnyo bwe tutafaayo, bwe tutagolokoka ku kintu kino. Kino ekintu kizikiriza omulembe. Abaana abo gy'emiti emito egigenda okuddawo. Bwe batandika okwonooneka naye ng'okwonooneka kwabwe ate ne mu masomero kutuuse, kibi nnyo. Kibi nnyo bassebo ne bannyabo. We neebuuliza nti minisitule y'ebyenjigiriza ye eri ku ki? Abantu bano abajjanga mu masomero okulambula amasomero bakyakola omulimu gwabwe? Bakyakola omulimu gwabwe? Abakulu b'amasomero, bino bisobola bitya okubaawo ku ssomero? Muba muli ludda wa? Muba muli ludda wa? Era mbuulira ki ekigenda mu maaso ku ssomero erifaanana bwe lityo? Kiki ekigenda mu maaso ku ssomero erifaanana bwe lityo? N'olwekyo twagala okusaba guno mulanga abakulu b'amasomero muffeeyo ku biki bye mutegekera abaana baffe nga bazze ku masomero gammwe. Muffeeyo nnyo. Muffeeyo nnyo ku biki bye mutegekera abaana baffe nga bazze ku masomero gammwe. Nze ŋŋenda ne ndaba eyo bategese, simanyi matikkira, abaana ba nasale bagenda kubatikkira, n'olaba nga baleese obwana obwa nasale nga babuteereddemu ennyimba z'omukwano kwe buzinira. Ng'obwana buli mu kuzinira ku nnyimba ez'omukwano eza laavu. Kwe buzinira. Ate ekisinga okunnuma, n'olaba omuzadde nga naye akutte ssente agenda afuuwe kubanga omwana ali mu kuzina amazina g'okwemoola.
ali mu kuzina amazina g'okwemoola, amazina ag'ekikaba. Omuzadde naye n'agenda afuuwe ssente. Nga tetunaba na kunenya b'amasomero. Kati omwana oyo amazina ago yagayigira ludda wa? Yagalaba wa? Yagalabira ludda wa? Ojja kusanga ng'eka bye balaba, ze TV ze batega, y'abaffe yo UCC ekola mulimu ki? Omulimu gwammwe mulimu ki? Nga ku TV bateekako ennyimba empemu eziwemula, videos eziwemula. Oli n'ayimba oluyimba lw'ebuwemu n'akwata video ya buwemu ne bagiteeka ku TV. Mwe mukola mulimu ki? Mwe mukola mulimu ki? Buli muntu kikulu nnyo okole omulimu gwo gw'olina okukola, kubanga omulimu ogwo gw'ogenda okuvunaanyizibwa. N'ekikwasa ensonyi okulaba ng'abaana beeyisa mu ngeri efaana bw'etyo. Kikwasa ennaku, kya nnaku bassebo ne bannyabo okulaba ng'abaana beeyisa mu ngeri efaanana bw'etyo ku masomero naddala. Omwana n'atuuka okuzina amazina, empale y'omunda n'ebeera kungulu, n'ebeera kungulu, naye nga abikolera ku ssomero. Kati ekyo kibi nnyo. Masomero mmwe tugenda kutandika okubawogera. Abazadde baggyeyo abaana bammwe bwe mutaakyuseemu. Bwe mutaakyuseemu tetusindika abaana kubayigiriza kuzina bimansulo ku masomero gammwe. Abaana baffe tubasindika kusoma, tetubasindika kubayigiriza bimansulo, tetubayigiriza kubazinisa kaliyoki, tetubasindika kubateekamu mpisa zammwe embi. Kankomaawo kubanga ndaba bwe naasukka awo nsobola okuyomba. Naye nsaba Katonda ow'ekisa ayambe eggwanga lino. Nze John the Preacher ku lwa Katonda n'ensi yange.